Aha nze sigenda nawe mukiringo otamidde. Nze ndi omutamivu. Enkeera kubuze kye wadde nga tokyajjukira. Nze ndi muntu ali soba naawe. Gozo kuli omutamivu. Tuso kuli omutamivu. Omutamivu ye muntu asobola okukola ensasa gerero. Okukeja gati banne ekyo watukoze watuvumiraga anize. Asabadde nze gwabadde mwenge. Ate nga kituufu era gwadde mwenge. Okategeddako. Irako. Omutamivu. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Okay, weewaawo tukwebaza gwe najjusinzira nobanga ogoberera Lubalusewa TV. Tuli ku YouTube, TikTok, sako ne Facebook. Gendayo ku YouTube subscribinge, likinge, commentinge. Tujja kuba tugoberera byobo tuweereza. Aye tusobola okubate nga tubikomyawo mu program ebeddako. Nze Ajje Samuel, program bino badde obimanyi ebimaze okubanga egguse. Tubaye tubuzeemu akabanga mweno program. Program eri abadde etambudde nnyo ebbanga program nsonga ku nsonga kati bino badde obimanyi emaze okubanga ate eyingiddewo ku mpewozo tusobole okuba ate nga tweyongerayo nagamba nti abateekamu ensimbi ye Smiles Water and Plumbing Services bano nga bakola by'amazzi oyagala borehole oyagala kuplumbingira nnyumba yonna just wekwate ba Smiles Water and Plumbing Services ate abala bateekamu ensimbi ye Matuga Estate oyagala poti etandika ku $5,000,000 nayo gyekwate esobola okuba ate nga ekwasaganyiza buli kimu kyonna nga bukina okubanga kitambula. Mosh Media nayo eri wali eri esobola okubanga ate kukwatira videography, photography, branding, posters mwena abagenda okwesiba mu 2026 wekwate Mosh Media asobola okubanga akolera post ey'omulembe. Amasomero mwekwate Mosh Media basobola okuba ate nga bakwasaganyiza ebisinga byonna. Olunaku olwaleero producer ogenda kubompa omugenyi waffe leero anti bwabulamu ataafuuka kati omugenyi wali waba buli jjajja omanya nti wa bulijjo naye kati azze nga ate azze n'enkuba mpya si butusanyusa okulaba nate weyanjulira abatulaba tusobola okuba nga tweyongerayo. Okay, abatulaba ku Lubalusewa TV tubabuuzaako tubane mujje bali gye mukwasaganya tusasirako nonna bannaffe abafiiriddwako abantu bammwe abalwazaako abantu bammwe tusaba Mukama Katonda yababagumya erinnya King Zenja nga bulijjo yawona ku Lubalusewa kojja era ne tuba tuyingiddewo okubeera nga tambuza ensonga eyo nga bweyina okubanga etambu butereewo nga tubadde tubulanganye kituufu tubadde tubulanganye tuba mu misomo tuba mu misomo tutambula nnyo kuba tulina osomesa eggwanga ddamba ate eggwanga ddene muva district ku district tugendeyo ne twogera ennimi ez'enjawulo naga nti kojja wuuyo atuusa ate nga mulina kwogera Lunyolo osobola ogera akati eri nze njogera Luganda ne bavuunula ne bavuunula kati twadde neeyo egundi eyeerira era nga tuli mu egyo misomo oyogera tulina nga ti banne basebo ne bannyabo tusanze okubalaba oli n'akyusa n'ajja mu lwabwe kali wano kati ngonza okwogera ekigambo nti basebo ne bannyabo tusanze okubalaba yenze kojja zenje okuva e Kampala oli navunwa dukbarakyera ngo bikere bini ekororo mazimu badi towakana. Okay, kojja ebbanga lye mutambula nga mugenda mu talaaga eggwanga bamusomesa abantu bizibu ki basinga okusiŋŋana naddala abaami abafumbo abakyala abaana b'obuwala? Kati ebizibu eby'abantu abo nno mwana ttu ebisa ebisinga bibeera bifaanagana. Wosanga omusajja n'akunyonyola sayidi ye olaba nga mutuufu ate wosanga n'omukyala n'akunyonyola sayidi ye era naye olaba nga mutuufu naye nga ebisinga ddala okutabula abantu nno okimanyi nno nti omukwano ogw'eddala gwaggwawo nti gundi mwagala tekisoboka naawe gwaggweerawo ddala tulina laavu kankuveeko mwe mukyagirinamu abatonotono kyolina omanya nti laavu y'ennaku zino nga toyinamu kasente tewali laavu. Omukazi asobola okukwagala ng'oyinamu akasente naye nga toyinamu yadde 10 sigakasa nti omukazi asobola okukwagala okitegeera kuba kati tubeereyo olina kugamba kojja omusajja oyo nga naakamufuna omusajja ali anfaako omusajja nga ampa ku ssente okumufaako atya okumufaako anti kati omukazi wotagula nnyama wako wotagula nkoko ng'oleka za bijanjaalo yalaba nga tokyamufaako ssente oziwa bamalaaya. Lindako omukyala bw'otaleka ki bw'otaleka nnyama waka bw'otaleka nkoko bw'otaleka kyennyanja alaba nga wafunyeyo omukazi omulala ebyo osobola bigula buli lunaku ebyo kisinzira nti kakati gwe kyewatandika ebisayo bisinga kyobula nze ngamba nnyo asajja nti tandika ekintu ky'onaamaliriza nakyo si kirungi kutandika kintu nga okitandise mbula okuba nti nno byamasappe ebikisitole tandika ekintu era omukyala olina omulaga sayidi ye ntoovula omugenda nti munnaaye omukazi ojja genda omulaga shopping buli weekend agikubanja oluddako olabe nga tokyasobola kulinnya mu supermarket weebale nnyo lwansonga ye kati omanya abakyala bano balinganga baana bato omwana omuto kyokuza omulaga ye kyagenda nakyo so nga tekiba kirungi omusajja n'ogamba omukazi nti ekyamazima kiri nti nze ndi mufuna mpola
Lero tunalya kanyama udako tujja kulya ku bijanjalo ebinyeebwa tulina okulya nga tukyusamu ne bino ebyokwelijja nti zengula mu supermarket kati nzangenda kudduka nga nnyimira osimamu nomusembeera inengule simanya mbu ngeze ku shoppinga tulina shoppinga mu supermarket kati twogenze mbu omukyala simambu omutwala eno ku dduuka simamu katalaga nti ye ate byebiky ebyo tulina kugula mu supermarket ate kati gyontwala nga sibitegedde so kakati omukyala wakubuulira gundi ye side ye olabanga mutuufu aga nti omusajja otwetwa akefuna nga buli kimu kyonna kyonna akimpa bulungi sente azirina ne kati alina omukazi omulala gwe yafunye gwaziteekamu kati mazima enviiri zimala zite ku mutwe omwezi mulamba olwo abakyala abasiba enviiri basiba emiguwa miwanvu nnyo bagamba enviiri za mitwalo 2 n'ayita omwezi gumu bw'atayagala endala nze ajemba sikudduse anti byebyo vulaba nze zensala 10 zange 3 ng'ogenda ondipootyo ate kakati esiga nonno okwewunyise abantu abasala ezo enviiri bwe zityo ate be bantu munne abalina ssente ziziba okusanga ezo nga z'osala wadde okimenya nti n'otuwa bano bagundi ba minisita aba MP baani ziziba okusanga alina enviiri nga za kkaati batono nnyo bwe nolaba nga basala buwalaata okitegeera n'okusanga omuntu sono mbu alina enviiri nga zikuze ziteesima nga ye kati ab'enviiri enkulu bwe zityo osanga no baddokita ate bano bagundi bano basajoni okay kojja tubatambulako eri mu bafumbo abafumbo abakyala kiki ekibalemesa okwefaako n'osanga omukyala omufumbo nga yenna ali awo agegedde kyokka nga ate waka ssente weeziri kati ebiseera ebisinga ekintu ekyo kijja bwe kiti eryo abantu abamu nga ewaka waakulidde takulidde mu ssente kati nejafumbiddwa ng'afumbiddwa era nga akasente era tewali kati n'atuuka teemu omwami n'akola ki n'afunamuko n'afuna ku kasente kati omukyalo nate n'alemera kweri ennono ey'obukyafu nti ffe tulina kuba bakyafu ayambadde omusikaati waliwo ennono waliwo ennono eri abantu omubbonga obukyafu nga yayonka buyonke era kati nga gundi historical background ya family yaabwe okuvya ddala ku maama we yali mukyafu maama wa maama we senga we bandi bonna nanga webatyo bannakijangajja kati ye kati wafuna chance nafuna ku musajja alina ssente tasobola kweyonjako be bakyala boosanga ng'omusajja amulesera ate n'alyamu maidi basonga ti maidi muyonjo yeefaako naye kati n'omukyala tuuka n'aga nti saba osanga kimaidi ng'ekyefaako nno gomanyi bamedi nti nno nti bazaalidde abasajja ab'omumaka abaana omusajja n'agenda n'akwati n'ava wano n'ajja wano eno maidi ne beefula nti bamugobye n'agenda n'amugulira gy'amugudde n'amuzimbira maidi nga le yazaala buzaazi baana nga yeefaako alabika bulungi naye ng'ono ye ng'omukyala ewaka yenna ali awo enviiri tezitegeerekeka ogenda muga ti mukwano ndi waligenzi n'osiba ku nviiri nti ebyo by'abawala bato kati nze nkyasiba enviiri gino emyaka egyange ndeka tetulina gwonoona ssente abaana balina okusoma kyokka gwoza tetulina gwonoona ssente balina ezo engoye zibambaana ezintama ab'ewaka n'ayambala omusikaati n'agusika ne guwambuka eno mu mabeere n'ayambala akapale k'omwana ati ku mutwe eno enviiri ziyisemu ziringanga mayembe gannankani kwegamba ng'olaba ali awo teyeefaako ye kambuze lwaki basikasikaati n'ejjeno mu mabeere bweti anti kakati abatalina budde bugenda kwambala bulawuzi talina budde bugenda kwambala kaleega olumu n'empale tebazambala nika wekitegeera abeewaga ti munezi wano ndi waka nina okwetaaya gwate owaayi kati wenaatuuka okutambula n'omusanga nga ebbeere liva kuno paka eno wekitegeera ne kwegamba nti eri abantu omukale ye nga yeevaako olwokuba nti afudde mu buli obwavu obungi ennyo kati alaba wanaagula akaleega olwo mujja kwavuwala ssente zigenda muonoona alaba nga wanaagula gundi nti bulawuzi ayonoona ssente wanaasiba enviiri nti ssente zijja kuggwawo anti bamanyi ogati nti muneze saga kudda mu nnaku saga kudda mu biri bye twavaamu banne weffe wano nga twalyanga ebinyeebwa ne bifuuka ebinyeebwa ng'entamuuza ffe maama yadde okufuna ku vvumbe ly'ennyama krisimansi emala tuuka oba paasika kakati ate kati otunadda mu kwejala mbu twonoone ssente simamba olw'okuba ninosiba enviiri be abakyala boosanga nga ssente waka weeziri naye nga yeefaananira atyo lwansonga nti abeera yakulira mu nnaku osegeera ng'ekirala alimu obukyafu mulimu omuntu ng'alimu obukyafu ye ng'alimu bubeezi bukyafu kuba kati osanga bunene obuwala obuto nga kapangisa kaluumu kaako kalabika bulungi keefaako kawunya yensonga lwaki nti osanga abasajja abakulu nga bakukutya mu buziga eyo agenze kulya ku bwana buwala buno obuwunya obuwoowo obuwunya obulungi yerinda wagamba nti abaana abobuwala bano abatumbu tebawuuma niye lwaki abasajja abakulu babeepikira nnyo babwepikira olw'ensonga nti bo nga bo koga kale bulina
gundi okukakale bumanyi enkwata gye bukwatamu abasajja abo abakulukulu osegera nti omusajja omutwagala omuweeta nnyo mu kiwalaata kakati nga kale akola kazi ogamba nekigayi kino nakuweeta mu kiwalaata nakusunasuna bwati ku kirevu n'ogamba naye akaana kano simanyi nakumanya okitegeera kwegamba nti kaina enekuliza bulina methods bwe bukozesa ne kakutika kati otubeere ne tukufumita kuno n'ogamba bannanga ate wano naavaawo omanyi kakati asajja akuzeekuzeemu baganye tuno otubeere otuto okitegeera baganye otubeere otuto otufumita naye era nga kwegamba nti byonna nakali bibeerawe naye kugamba era wotuuka okulya bwoti kugamba nti baawukana wano sexually osanga omukyalo omukulu nga yeefaako bulungi biki nga muyonjo ate abairawo omu okusinga abo aboobeere buno obusongovu ekyo kyo nkyogera bulijjo okuba nti kati bali abasajja bano abakulukulu abo bano bamuze emifiinyofiinyo abo abakadde abakozemu kasente bana akaana kantaddeko ekifuba wano ebbeere lyokka nga mpulira nfwa okitegeera kwega kakati abo bo balaba nga bukola ki buwooma olw'ensonga kati bali bakadde bannaabwe baba tebakyayagala apatali tebakyayina anti olw'omugwago bannange olukindo ye bannange maama nze tongira bwotyo nga bano baana bato wankuluusanya okuva obwedda nkumuddemu abaana asaalongoleka naawe ekkutako maama gwatakuta wabaaki kale abasajja tijjuka omusajja gyako mukkula gyakoma okwagala omukiri kankuveeko era omusajja gyako mukkula gyakoma okwagala omukiri era wogenda nnyo kuba kati ffe tutambula nnyo tubeera nnyo mukati nga tugenze mu misomo gyaffe tutambulira wala luusi ne mupangisa loogi ne mugwesula mu loogi oba okulaba ng'afuluma loogi onona ng'asajja akulu myaka 45 myaka 5 myaka 6 bafuluma mu loogi ne buno obuwalawala buno okitegeera ng'alina akawala akatuyeke kamuwa emirembe okitegeera olwensonga kati bali bannaalongobe naalongo kwegamba sababiri abayeebasi ali awo ye teyeefaako omwami oluba omukwatako ti bannaye naye naawunkuuyo kakati jjo twagize ate yaneereyaluziremu okitegeera waliwo eyaŋŋamba omukiri ogwo nga bw'oguyita mbugunyuma nnyo ng'omukyala anyweddemu ku kabbiya. Hello everyone, my name is Bulumba Jacob, head teacher Sunset Schools. I know you're wondering what Sunset is. This is a school nurturing children from kindergarten to primary level. We have 3 campuses here where we are, the main campus, Kawanda campus. For those who are along Bombo Road, we have one in Matuga Kirwanira, Sunset Matuga campus. Then when you go to Kawempe, those near the town, we have Sunset Junior Schools, Kulumba campus. There are many schools in Uganda, and you must be wondering why should you pick Sunset. When you come to these schools, what do you expect? 1, quality education. There are many schools there that are trying. For us, we are out of trial. We are now proven. Children are excelling year by year. So bring your child. Excellence is a guarantee. 2, we equip children with the skills in computer management. We teach them ICT. We have swimming lessons. Formerly, this was just something done for leisure, but now it is a sport. So you have swimming competitions. Children are trained how to swim, and they come up when they can compete at world level. Come to the feeding. Gone are the days when children be disturbed by how to feed and what that. For us, we feed on a balanced diet. Bring your child, you will see. 3, we are raising a child holistically in this dynamic world. There are many challenges here and there, so we train them to encounter them. When we come to religion, you bring a child according to your various religion, you groom them, they grow when they are God-fearing people. On to that, we have come up with sports. Leave alone nowadays, today we have moved to the modern fields. If you can pay us a visit, we have play areas where children can exercise and have the best. Tell you what, come to MDD. Formerly, children were dealing in mines, but come to Sunset. Children are learning how to play the various musical instruments. This can become a job in the future. So come to Sunset, have your child helped. Then we have swimming lessons. This can become a job in the future. It is a sport worldwide. So you bring your child, we train him or her how to swim. If you are far, no worries. We have boarding. We are very affordable. If you wish to have your child every day, we have the vans.
Many of us are too busy nowadays. You go for work very early, you come back late, so we have vans. We pick and drop children on time. They move comfortably, come to our boarding, go to the dormitory. Very comfortable, very convenient. When children leave, they excel where they go. Because there are schools where a child goes with a 4, come to senior 3, they are nowhere. We give them a foundation. We are performing so well. When you go to senior 4, when you go to senior 6, in the schools where children go, they're excelling so well. So if you are within the Kawanda area, Sunset Junior School, Kawanda campus. If you are within Matuga, in Kirwanira zone, you have Sunset. When you go to Kawempe, in Kulumba zone, Sunset Junior Schools, everywhere you go. The best school, the best services. Thank you. Kwandi kakati nti oli wanywa mukabia mbu achamukamu navaako ensonyi bwe misuwa gyonna negita era nga eriyo n'abakyala kugangateko ne poliisi eyo wakati muneze salongooza oba tonnangulya nakani kibeero oba kikirabu ozaze munnaye Yesu mulukuka nze olina okusooka n'oteekawo embeera y'ekyokunywa waliwo mwagaddeko nga munywi ene kale babeerayo naye nze tebagunsaba ngamba gwaliwo yagadeko anywa yino abata kusabye ne yegulya nanywa nogera naye mumukiri wawulira otya nze sigenda nawe mukiri ng'otamidde nze ndi omutamiivu enkeera kubuuza kyekyawaddewo nga tokyajjukira nze ndya muntu ali soba naawe gwosobola okulya omutamiivu tosobola okulya omutamiivu omutamiivu ye muntu asobola okukola ensasa gereero emukeja gati banne ekyo watukoze watuvumiraga aniize asaabadde nze gwabadde mwenge ate nga kituufu era gwadde mwenge okategeddaako omutamiivu abakuba n'abavuma engera ne mumukeera n'agamba saabadde nze ate nga ne mugenda ku poliisi agamba afaana sijjukira byabaddewo nze guli gwabadde mwenge naye abantu babeera bategeera olwensonga agenda gati banne ekikazi okimanya neeke naagumunywera okitegeera nja gumunywera ajja kumpulira era naagumunywera n'agenda n'amukungula n'amusensebulekera n'agamba ati nze sinnayombako nze nakanjako fe ab'embizi tuyomba tekisoboka wali ababeddira embizi gye bali babeera nange gye neddira ate njirya okay tulina Zenja bani program bino badde obimanyi Zenja tulina story gye twasuba wangamba wasiikako ku chips lwaki ani yakulemesa omulimu gwa chips banga chips zifuna kituufu chips zifuna naye nga wamanyi nti Uganda yaffe eno nti osobola okuba nga olina omulimu gw'okola bakompitanti bo bennyini nnyini bakola ki ne bakulemesa ate nga beefudde mikwano gyo nnyo kati nze nasiikanga chips abantu abasinga balina kye batamanyi tulina kitantino nti kati eriyo kati abasinga waneyo abantu abasinga tebamanyi siika chips basalasala bummonde ne bayiwa mu butto kati basiika bummonde bwe bayita chips so nga chips ekizifuula chips zino gundi spices zoba otaddemu n'ogula ebirungo kati ebirungo bigenda mu chips bino ebirungo bigenda mu nkoko kyekimu ne piraawo abantu abasinga asiika omuceere ne gumyuka n'aguyita piraawo so nga ekiguyitisa piraawo si kumyuka wabula bino ebirungo by'otaddemu ze spices ze zigufuula piraawo kanze nasiikanga chips ekyamazima chips nze zankoleranga olw'ensonga nasiikanga omumonde natandika n'omumonde bwa mitwalo 4 ne mbusiika ne buggwawo omuntu nego chips zonga zanjawulo ziwunyanga ziri ezeri ku Serena nga nzikuba nti ekirungo tewaziryako naziryako edda nga nkuba chips ekirungo nga ngendo yiwa chips nti mu kalayi nga akawo kasooka kasaasaana wonna n'abali tebalya chips batandikira naga nti boy wezijja nange ate nze nga sebo chips zange nzisera nga ntandikira ku za 10 ezo bali bannange batandikira ku za 10 nze nga sirina za 2 kaziba za 2 ntandikira ku zeezo ku za 3 ng'ekifo kyange eky'enkoko kya kasanvu bali abala batagalya mu 3 5 oyisegaga bamama gundi bonga tebatuseera ne baga nti mugende wa bamama gundi gye bamugula enkoko yange wane eyawukana n'eyeeri era ng'ekyamazibu gwetuuka ogiryako ng'olaba yanjawulo era yanjawulo kiki ekikujja mu chips nga ate zaali zifuna ejinja mu chips kati abaali beeyita mikwano gyange bennyini abo abakyala betwasinganga nabo chips bamama gundi sijja nakuboogera bo already babeerako ku lwaluseewa bakugoberera tebandoga ne bajja mu bizinensi edogo gyeriri neewunyiza n'obwongo bwo bajja ne bantuliza omumbo gwa munno mu kabi ku mudaala gwange wennyini bakola
omanyi oli okujja natuuza omumbo gwa munno mukabi ku mudaala gwange nali nkolera omuntu asobola okujja n'agussaawo kankuveeko akunyonnyola akoowa negwe omuntu omulogo omumanyi n'ogusangawo ku makya omulogo asobola n'omugano nti genda opame mu masaŋŋanzira nga emmotoka zijja n'akikola tekisoboka naawe tolanko ku mulogo omulogo ye muntu gwagana nti genda onabire mu masaŋŋanzira ku ssaawa 7 ez'emisana najja n'anaabirawo eri emmotoka zijja nene emmotoka zijja bodaboda ne bayimeka ti ate oyo akola kinti munnembu yeeyambulula ate buli muntu aba amutyaga ati awo omukwatirako oyo byonna bibadde ku ye biddako biyinza okukwambala mumuleke okitegeera n'oba mukyala tokirabangako waliwo omukyala eyeyambululya mu masaŋŋanzira oba gaaliwa akala kunakugundi oba nakala ku social media naye mabega ku kaiseko ndowooza emyaka nga 2 n'omwami asobola okujja nga omutaka yeewuuba ati negwe omuntu nga obulwadde bwamulumya ate kano olumwa nga buno obulwadde obuzungu n'olumba oluganda nga lwakulumye kyebagamba kyonna kyonna kyokola boga tigenda okwekweye masaŋŋanzira nze nalabako nga omuntu ebbwa nga likulumye buli omu asobola okukutuma eyi teekako ekkutiya teekako obutiko obuganda teekako evvu buli kimu asobola okiteekako ebbwa liwone weebale nnyo kati eri okugamba obulwadde obumu nga kyebagamba kyonna kyonna kati erinnyo lyali kulumyeko era ngamba nnyo abantu bonga nti erinnyo likuluma nga tonalijja muliba terinakuluma weebale nnyo kati nze erinnyo lyannumako naye nga buli kyebangamba essaawa eyo okukozesa kati nga buli akuwa eddagala olaba ye mutuufu kati naye lwaki erinnyo likuluma ate noyagala okugenda mu ttooyi kati oba okkuse ati kakati kyekyo kyegambye nti ekiru nga tekinnakulumako wewulya abakimyo gati kati okimanyi nti nno erinnyo liruma okusinga omukazi nga lumwa omwana omukazi aga nti kumusitayo kirumanga mwana naye nakabyako n'abakyala abo abazaddeko abawererako ddala ng'azaddeko ate n'erinnyo limulumyeko nemubuuza nti amma ku linnyo n'omwana kyesinga olumuga ati erinnyo lirabe dduka omwana asobola okukuluma naye takuleeta maziga waliwo baleeta amaziga nedda ssebo teri mukazi yali olubuto olwali lumulumye bwamuziga ne gakulukuta yenyola bwenyozi banneekansimbi wano banneempulira nfa musawo yanguwa okitegeera bwatoka bwayogera ndi musawo yanguwa banne musawo yanguwa mpulira nfa mama kiti yange ani agirina okitegeera olwo ng'akyalinamu agoogera naye ate okyogera kituufu omukazi olubuto lusobola omuluma n'akulagirira ne mu bbaaga ye kyeyatereseeyo kebeera mukali ka bbaaga akatono naye erinnyo likuluma ne weerabya ne gy'okolera busonga bakubuuza ati nno ti gundi yo eriwa nti wagga tulina buli eri obweke bugundi bupenikiira buliwa woyasama empewo nekuyingira mu kamwa owulira ofa okitegeera tosobola kwogera osonga busonzi owuuna buwuunyi okategedde akantu ako gategedde nnyo erinnyo likuluma n'okulukusa amaziga n'osooka owalampa waggulu n'okka wansi ne webaka wansi w'ekitanda olubuto awo terukutuusaawo okitegeera olubuto wenyola bwenyozi n'ovuma oli alukufunisa gwe wabindeetera biki naye nga tokulukusizza yadde ezziga mata tekisigigenderera kati gwe gyokibuuza ku bakyala abazaddeko ng'azaddeko nalumwako ne kulinnyo tuli wali bakuleetedde omuwumbo gwa munno mu kabi ku mudaala gwo leka n'okuleka kati olwajja ekyamazima kiri nti ng'omuntu nasooka ne neekangabiriza ne ŋŋamba wa bano baani abasobola okundoga nze nange bandoga biki nzizaawo neekangabiriza nkutte evvundi yeekolwa nti kati bampadde amagezi baŋŋambye tino nti kati omanyi kyogenda okukola wabanga oli akutuuza osima omumbo gwa munno mu kabi sima mukakati genda sima ofuke omusulo tabulamu evvu buyiweeko eddagala ligenda bba lifuluse tebagamba kugirita buli omu yampa amagezi omanyi kyokola nti kati funa ejirita ogusazeemu bwoti siba muno mbukakati oli bwagenda sabuka ennyuma ne ŋŋamba ani akwata mu mazzi muze kwata akajirita munsale muwumbo ng'omanyi we gwenkana ng'omumbo munene kuti gulinganga nti omusobola naggubuuka bwate kati mwoyiseemu ejirita obadde ki nabagamba nti byonna bye biri seetaaga kumanya naye nkwata bulungi awo nakati nengenda kuba tipa kuba nali nkolera ku stage ya tipa nengenda kuba tipa mbasabye awo ekitiyo ngiyeeko evvu nenguse nawo nengutwala nenguzuumya eri waite ennaku ezo nga lowooza waliwo yadde akyamawo n'abankubiranga amasimu owange kati twagaleyo saa 8 nga nze ntandika obbakubira luli ati kati juga bakubanga amasimu nga nebadala era ng'essimu evuga nembuuza gwe nali nkola oyo ani akuba nti manaje gunoga tomukwata chipusi tewali zikyali ku order wano naye waite ennaku ezo nga nze mbanoonya mukama wange toli ka chipusi ndi twafiirwa siriiyo eyo
nagulaga ati muni ate abasawo bangambye munkendeze ku bintu bya butte ebyo bukisobadde buwooma ne abasawo munne babyengobyeko kyokka ng'omusanga ku mudaala mulala noga ye ate gwebagobye ku kipusi ngamba yi boyi nabonaabona neruka ne ngamba yi mukama katonda wange kikati wona bateeka nonno okumpa amagezi nonno weetambulireko olaba omumbo guli gwe bakutuulizaawo ffe twakugamba waneeno naye eri omusawo ng'akola walifunye kayayaana n'ofuna ebbombo n'ofuna olweza n'osooka okansira waawo abantu munnaye kyokka nga babigaba bennyini ate bebagunyeddeo kyobola olaba bizinensi zirimu amalogo abakazi ab'emidaala bano abatonasimu obutungulu biki era abakazi abakola mu butale obalaba n'omala okenda ku makya n'obagana nti banne manyi nti buli omu avyo twaze omudaala gwe aya balina biyiriziirizo mu midaala gyabwe yasimbawo wane n'akati wali yasimbawo kano bamugaa ti pama kabbi akagalanda kazingezinga oti mugundi mukatambaala kawanike wali mu mudaala gwe balina amazimu gundi mu midaala gyabwe n'omala otuukamu owino waliwo bano abatunda bino ebinzaali ebiganda ebyokupima obupimi okitegeera oli bagenda muganda nti omanyi funa kabbi okakaze okakolemu ensaano okitegeera okatabule mu kiro 10 y'obunzaali mu wiiki egyo ogenda bogitunze ng'eweddewo abantu abagula ebintu mu owino gwe batuliiza ddala ennagisi naawe tuliira ddala amazi gomanyi omuntu atunda ebizaali ogamba omukazi ono ng'akola alina ebizaali bye birungi abamoteri bonna gye baggwera ali n'abakazi bamoteri bonna bennyini batuloga okimanyi ekyo akazi bamawoteri gye tuli emmere teri mukazi wa woteri afumba mmere nga takosoose kukola ddagala tekisoboka naawe ate katuwakanaki abakazi b'amawoteri bakola eddagala kati eriyo oli ayinza oga nti amunenze wano emmere eyange ssaawa 8 eba eweddewo ate nga kituufu eba eweddewo ssaawa 8 osanga ate nga yasinga okufumba emmere ennyingi ennyo okitegeera n'omusawo tugeze kati afumba kilo z'omuceere era yingaganze omuceere ogwange nze nfumba kilo 50 bonna abo baloga fe abali amawoteri oyinza okuva eno eza nyangu yaga nnyo okulya wa Nnaalongo kiki nomuga ti amunenze Nnaalongo ye muntu nze wendya emmere mukazi muyonjo naye nga kuga nti mukazi muyonjo ng'obuyonjo bwe tobulaba kumbe ye yankwata dde obwongo batukwata ddala ng'agenda naga ti bajjajja neetaaga bakasitoma naye enkoze ntya jjajja amuga omanyi kyogenda okukola nti bakasitoma abo olina okukola ki olina okubalunga olina okwenywerezaku bakasitoma abo osanga oli kakati ffe tumanyi okutambula n'ogenda mu ttawuni enjala neekuluma noga nti anja kulya nga nzize ematugga gwe ng'olina wali eri we wamanyiirwa okulya nga bakwatira ali omuzimu gwo nga webakwatira bagamba mbu omuntu asobola nogera musabo n'akuyita erinnya munojja gwe webase n'okumba oli eri musabo ebyesebo binsinzaako sibimanyi engeri gimuli abalogologo temubeera wa maama fiini eyo olwongamba gwe supervisor waayo ono ye supervisor wa maama fiini ate temuli babuloka b'amataka toli buloka eno gundi Matuga property gundi bagita Matuga estate yani ya muganda wange wali awo producer wamuyigiriza obulogo ando manye bangamba tosobola kubeera buloka nga toli mulogo buli buloka yenna ina kyasooka okukola capital we gwasooka okuba n'eddagala babuloka bayina eddagala lya mutuuze buloka asobola okujja nagati gwetuulaawo nzijje ngenda kukolako bulungi nga talina dde olubatu lw'ettaka nagati kakati olaba wali wonna batundawo kino ekizimbe kiri mu bukadde 7 naye nga gamba obukadde 7 takwata nga dde ekkakadde ekyenyo abafunye sente nnyingi 5,000 nenga gati taga nti bakiraga nti ekyo kitunda obukadde 7 talinaako yadde buloka yadde omuyiko naye kati ekyo kitunda obukadde 7 ibe tebakisako ti ne obanga ompaluka 5 sizikwatako nakumatiza bulungi ate babuloka kyemamanyi kubabeera smart ira kuba buloka balina ddogo ki waliwo omutuuza nekyo kirala waliwo omutuuza waliwo omuguumaaza kati waliwo simanya olusingasinga balina edda ebika byabwe by'eddagala bingi tebitegeerekeka okitegeera ololonda abakola ki abaguumaalizaaho buloka asobola okuguumaaza asobola okutwala wantu ngoladde akisenyi okitegeera naye kati sobe wuba ng'oli naye olaba lukalu aga nti ate awantu wanene olabawo ntiye wana tubanga ozimbyewo akayumbako bino byemugaso muno mungenda funa asima gundi agenda kuzimira swimming pool toto anasima swimming pool ono kakati wono kati akakadi ukatereza bulungi bwo oti just no small leveling kati no yiwa muguno omusanyu gw'ennyanja
ate kati okimanyi wanena watu kati gojja kuti ono nti amune kakati gano mazzi ngaga nti ate kati gwana ofunye kyabugagga amazzi gagenda galya ojjagiranga ettaka nga badde ku poloti 5 ku 10 ng'oli ku 10 ku 10 emyaka gigenda okuyitawo 2 ng'oli ku eka nnamba tyokakasa nti jjukire eri yonna neeriyo ensulo neeriyo ensulo bali banne bawono bali ogenda bagula ntaddemu yadde 10 amazzi gagenda kubalya gabeegobere gobagaza muneze nagula bano wali mazuka kana ngo okoze ogundi beach kadi no wagula ogenda kuzimbayo nenga abantu wakugamba wali 5 ku 5 nenga akubira planning ya acres nga 5 kati ola kati okuvano bali bonna namazzi gagenda bagobawo ofuna mu era gusaba nyibire byenkuba bijenga ebyo ebire byenkuba bisatu gagenda bagobo bonna gwagati anze nagula waneno ate kakati bagaye kati enyaja bajikuba mu empanyi tino mpita wano kati okusemba akayinja mu nyanja gwaganti nze nagula wano era gwo kuleta endagano gagati ate wano obuyinja bulatu obunyati amazzi gabule nenga nali mpita eri neri abongo bavaako ngogati omusajja no kyangambe kituufu zenye okimaji yogede no ganti abakazi bali eyo muwino batunda ebinzaayi nembu daga lilyo era nze neunya eri wana abasajja mu gati inze nali entalogwa tebandoga muganda wange todawone wesudia muno omuze tebandoga kyono mayateri gwe bataloga kabere father kabere sheke kabere imamu kaberani buli muntu yenna bamuloga nekisinzira bakuloze batya ekitegeera omuntu asobola okuloga nga tuza n'okubeera nguli bakuloga nga gukivula bulemera ku bakadde odanse okunangira ngende nkisabiza edogo ndijewo ati saga tatandike kwerangira wa edogo ndijewo eryo eryo liriyo nanga mbege yena so jogena kuli baso nimbeera yo oyaga byogene mama aju abira bageti wanje sebo nawo deso mwewana mugende kuwiriba tata de mutemesa tajimanyi korogo ani kankuve koboze ye bache cyo bakita kutemesa mboze nga toina baneba kutemesa andi kakati waluka ti wogena kubucho gule nyamugula ate namba utemesa ko kugamba kasende ko wekagwa kati neri neri batemesa ko era kati chola kati ate by the abantu yamanyi ingwala ja kwada mugundi business ye so nga wasanze omuntu oyo bano bakasoro group abo bakaboze ku biri so nga musanze nga aina customer care oduka nga hanka tinyabo tukozera kati anti munne wano short ya mutwalo longo yebiri overnight ye 5 baina na overnight ati kilo kiramba osura okala kati oli mukajwiji okala kata kilo kiramba wechusiza mu boti ngoli bijo bayo overnight eri mbalokole kankuveko abalokole bagikopeyo kakati bozo bugati neirwachi shoti lwachaki irongo sijompadde ku mutwalo kasoma muzima labe ekintu kyotwala akulaga nako akulaga kasoma muzima labe ekintu kyotwala na olimba gokwata kola eno original munne tolete rugenda yi boyino gati eno original munne ojaloza nti nonti pad original ngakozo omugugu bweguti entumu ye naji kwasa kwa gamune twakola ne byasenga bino nanna bikola so bayina ne services onaga nti esoka kya bino ngenda kuwa amazi otegera oyagala wetira ndi obazba ba national water kankuveko service muri muchi tonto ala yonyo abantu bajaloza nti nonti beera yeyo ndi okay ekyatwadwa no kubalogo zenyi bachibonye basobe nyinyi bate baganza bakyala bafa abagenzo ofuna yo kubudagala dagala bate basoba kwerogera babwe ne bafuna ababwe andi baga omuganga teyeganga ate kirala omusawo w'ekinnansi ebise bisinga nti abatalina nnyo byakola jase kukwata bukwasi muntu sleeping ngola bantu bano ba buloka jana kwata sleeping nakuguza abantu ojoint buloka so kuguza abantu abatali wawe kisoboka era ba bloka abamu bano abatali makuba matuufu ba bloka singa baina offices zabo no sanga bloka na abatulo obutuza okabalaza osegeera no veri ngo jawo tagala bitina ganti mukuru obaddo yagala ki tiati munna yenje mbane njagala police neno nya bloka ti yibe baffe tiareka kadi mobaita batya kandi fe batya nateka weri nyalye nyaga wakati kadi offices affe zidijini yakulagira mu kibuga jota sobole genda baga kakati wane no kati na ploti eri wali njitunda ne ploti wali mukano gwange yagenda bweru yangama nkole kingi mutundire era n'endagaano
jengendo kwa teri manya gange eri manya go Jessica dono gatuga kukola bukozi wano gundi ndaga nayo nange nabbi musindikira kuki online kati abiroko ne banneeyo akagulupu bagati gundi tuwangi wali omwami oyo poloti agenda kujigula mpozi wagambe jikoma sende mekati naganji kuma obukadde 8 nenga bijja kuma obukadde 8 nge eri waso obukadde 3 usegera go bane ate wakati wano mfunye kyabwerere no mudondo buloka nakukwata siripi kijukira basooka kubaloga kali gwe tewewunya muntu kuguza ttaka eriri wase obukadde 3 naliguza obukadde 8 nawe noziwayo n'omutima gumu nawe kenyinyiira nga oleeta wanonoga nti wanonola nti batunoni muni watunda obukadde 3 obukadde 8 nti 8 bana bagana nti bakufera bagenda kubba bonna obakyawa bejiri mumuli basiru muti munaki mutege ogwali oguza ku poloti gwe omukisanga gwazze tumwagaliza bannammwe kulaakulana kumbe no bakubba banno bakubuusa bali abakubuusa olwessaawa eyo bonna baki batumba eddaga lya mutuuza lyakutudde dda ku jjoba okategedde oyo ye buloka ne bannaye bakyalamu abatuloga kale munzi okuloga ffe akasoma ne tologa ate kombitanti wo okisegeera ojja genda ondogenze namudaala gwa nnyaanya gwena gwa mukene oyagala kunsengula olwokubola nti noti wane nnyaanya zitambula nnyo nti kati wonsengula nenva banga aluwaloga nga abadde atuna nnyaanya n'aloga owa mukene n'ava okuba mukene atambula nnyo nina atandika omumuleeta gye bali abo ekyamazima buli muntu naba n'omukisa gwe kituufu ne kati gwe wakola otyo bayingiramu n'obanga obagane ne batakuloga kubalemerako baani abakyala anti kati nze mbategeerera si be bantegeerera omusajja gwe bategeera yono ng'omukazi yakuwasa olwokuba alina ssente nnyingi nnyo n'akuwasa ekyo kishuga mami biki n'ateeka okuteekako amateeka era nze kasankwana naye obanga olinamu akasente ko n'oteeka okunteekako amateeka kugamba nnyabo nze ndi musajja gwe olina otambulira ku mateeka gange so sinze kutambulira ku gago ate era ekyo kyaliwo kaseera katono biseera bya covid awo Matuga Estates Properties natera tukutuusizaako plots ku bbeeyi layisi ddala okuviira ddala ku miliyoni 4 Matuga kasaalirwe tulina estate yaffe empya gye tuguddewo ya miliyoni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okuba nga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku miliyoni 4 tulina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasaalirwe eno nga futi 25 kwana ya miliyoni 6 wabula ng'eno eri ku kkubo ddala evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasaalirwe so nayo mugyeyune tubeere nga tugibatuusaako tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bbeeyi layisi futi 25 kwana tulinayo ey'emiliyoni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emiliyoni 6 kisinziira wa w'oyagadde na buwanvu ki bw'oba oyagala tulina ne estate yaffe empya eri e Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odda Egombe ku luguudo oluva e Matuga okudda e Ssemuto eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo futi 5 ku 100 ya miliyoni 27 eno ya kyapa olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo so mutwe bino tubeere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties gwabadde atawankanyizibwa ebyamazi kankwanjulire Smiles Water and Plumbing Services bakafiriyo mu kusima enzizi ez'ekimotoka wamu n'eza mukono era nga tukola hydrological survey, borehole installations oba kyewandiise okuteekamu ebyuma bya nayikondo, tutunda water pumps era nga tukola house plumbing kyewandiise okuyingiza amazzi mu mayumba. Mu bifo byonna wootwetaaze tutuuka ugamba nga ku faamu, amasomero, amakanisa kossa n'amalwaliro gattako n'ebifo byonna bye weetaaga. Era nga gwe yanditwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga noti 7 noti 1 5 19 oba noti 75 noti 16 ate ng'osobola otusanga Matuga. Ate gwe yandeetaaze biodigester gwe kikyo kyateredde dda. Smiles Water and Plumbing Services, the reliable professionals. Gwe mu covid nga tolina kyakusalawo tolinamu kasente omwavu akola entondo gwe mwavu ate gwe atondo wala era mu covid nga neegoza tiwangi mukwano ye nnyabo mpulidde baaba okitegeera ate nga nkola nnyo omukwano okubwana bwe mansanzewo obwana bwe kati nga tugeze oli osanze kishuka mami kati kyo kisanze kirina omwana olina okuteekawo laavu ku baana
ng'obulera n'obulera oba nenga bunjagala bitya ku sente zampa kwe mbugulya buswiti kali n'okagulya yakapale kano okagulira obugatto n'obugulira omupiira bane ankatwagala kali nga kasonso kyankalanyamu nga male naku 2 sikyajja uwone simu sikyagikwata ng'obwana bubuuza ankaliwa mami ankaliwa tetugaa kulya mmere nga anko taliiwo biki ng'onkubira okimanyi nti abaana baaganya okulya emmere ku lulwo nnonoze mukwano ze kyewakola abaana bange simeena kumanya nze mpitaako wano ga nti nange n'ebizibu byange netaaga emitwalo 3 banekakatize wano nga nawaabiri tugakola tutya nti asooka weza 3 nange nze nkyali ndi mukuyibo nze nomala wiiki namanga tondabye nene kati mazima abaana kati abaana bo bakoze otya kale kanyongereko 4 nno sende nkwakuza kibiina ti tewali mutawana kanzije ng'okufuna 25 ngende ngafuna 25 ate nga zigenda zidabira abewaka kati oyo omusajja omugezi okategedde kyokka kwa 25 era zampadde nina okujjako emitwalo 5 ate era ziddeyo ewuwe ziddeyo otekewo ez'akameeza n'abaana obagulireko njuga kati libanga ssabo otegeera anti ojja mu kibbo ky'abajjajja noga bajjajja mumpe nja kubaddiza kyokka gwe kennyini ate gwe yazitaddemu zoobasaba bajjajja mu nnyamba embeera mbi n'abaddiza jjajja simanya ani waliwo jjajja gyali eyo naye gwe ekibbo kya jjajja gwoziteekamu olumana okamba wotuuka okuzijjamu okubaako byozikozesa ate olina kusaba nsabe bane bajjajja munyambe mumpe kasente kamwe jjajja nabuzaana abalongo bewaffe emisambwa lubaale mmandwa munyambe mumpe kasente n'abaddiza naye n'ozijjamu mu n'otazizaayo kye bakukola bakulumisa envu naye byonna obiyigirawa nze kati nze nakubako engoma ku ssabo bampangisangako okuba engoma ku ssabo etya bambaba kankuveeko nze nga nkuba omusekera nnyuma biro mu empewo ziganya okwogera sima biki sitole nga nkalakata omusekera nnyuma empewo ne zirinnya ku jjoba ne zidigita ne bagaa ti oyo kakikutteko zijja kwogera waliwo bana bajjanga sima tulina empewo z'ekika ono sima mbw atulako simanya emmandwa simanya yagundi ono atulako sima emmandwa jjajja bulamu ne mune jjajja bulamu buli wajja abeera munyiivu ajjira miranga tayogera nze nga nkalakata omusekera nnyuma empewo ne zigamba bweza baabe omujjukulu jjajja bulamu avuddemu ekigambo era nze nga bansasulayo akasente kange bampa nno mmeka 2 4 3 6 kukuba ngoma waliwo emikolo egibeerayo eyo ne bakuba embuutu ogekula nga basaze ente ennyama yo wagiryangako eyo leka nze nalya ennyama ku ssabo nalya ate wali enkoko nalyanga enkoko z'okumasabo nentandika n'obunya kalimbwe gonja tegeeza okulya enkoko n'obunya kalimbwe nga buli tebaga ti senja kiki oli mulunzi nti ate kiki kalimbwe juga woli nnyo ekintu otukateeko kugamba n'oteeka okukiwunya kale bana bali embizi oba bawunya ggomo gwe nze nakubanga engoma ku ssabwe kwanza engoma nakubanga nga bansasula era so bali bateese n'okuntuuma wamanya sima nnombo esima mbaleke simanya empewo yaani waliwo bajjajja oyo nti sima nnombo muzze kusamira kwogeza sima mpewo za kika kyagaana okwogera muyite akaakaana kaliko emmandu ate emmandu eyo erabika nkulu nnyo oyo omwana akuba engoma abakulu ne batajja mu ddiiro kugira kwogera mbusema bajjajja bazze ku mutwe tebalina sima kye boogedde bakomyewo ne batambula ne bagenda nga zenjo gikwatamu eyo engalabi anti ffe tuguyita musekera nnyuma ng'asooka ne kalakata omusekera nnyuma ne bagamba kyekyo kyennyini ffe twalyanga ennyama ku ssabo nera kwanza kyandama ebijjulo by'oku ssabo waliwo kati omuntu kasima ekijjo sima kyajjajja nabuzaana agabudde temuba munnyo okitegeera ne bafumba bulungi akamere nga kalabika bulungi okitegeera kanate jjajja nabuzaana ayina akamere ke simanya akalo bagenda bamugwezaawo akalo nasooka bookya wali eri ennyama ebeera ku gundi ku kyoto eno roasted meat ennyama eyenjoke ebeerako ku kyoto ne bateekako wali eri wabbali gundi simanya empogola nga n'amatooke ge bookyezza okitegeera ne basooka bafumba bulungi wali akatooke ennyama basala agayungula gati ennyama erwa ku kyoto okwo nesooka etokota nebo byati ekiro kyonna kyonna bamuwasuze mu mbuutu okitegeera bamunyidde omwengo omuganda obiki wanywa ku mwengo omuganda ebyo bitonto ebyo ebitototo nabinywako lwakuba tebitamiiza oba omutwe gwange gwe gwali omugumu
kati nga wano bagenda bajjula akamera ate sebo ngeje ekijjulo oli no abayita buyisi mukulu mujje abaye mukitegere lwakubanga tosiba mmere yabo genda nayo mbu yote buka masanganzira oliira wono kuta notambula nokola ki nobavira webale nnyo zenja nga boge nti gwali bangi ngalabi simwe bajjajja bonna baganye okwogera ne boogera kiki ekibagaana okwogera bajjajja mbu ekibagaana okwogera mbu empewo esobola okujja okulinnya ku jjoba naye nga simambu ng'empewo zammwe nga zirimu simanya ekitambo ekyazingiramu nga baazisiba okitegeera tugeze kati nga mulina mbu simambu jjajja mmwe yafa ne bamusimya simya eddagala ku malaalo simambu ne bamuzizika kanaaba munyiivu ne bamuzizika mu ddagala emitwetwe kati nga yalyogedde gundi ne gundi yabaloga ono yeyanzita ono yakola bwati okitegeera kati mbu babeera simamu nombu nga bamusiba emimwa simanya mbu n'emikono n'amakusimu nga bamuteekako empingu okitegeera kale gwe ng'osumulula kankuveeko senze nabasumululanga zina kubanga bukubi ngalabi okitegeera era obolo kati waliwo abantu abajjanga bavanga saidi zeeyo kireka famire eri yavanga kireka eyo kati bajjanga eno ku lusozi nga gye basamirira ningaga nti waliwo empewo ojja ku mutwe tetukimanyi oba mpewo yaki oba muzimu gwa kitaffe naye buli wajja talina kyayogera ajja n'akaaba bukaabi maziga n'anyenyanyenyamu bw'ati simawo kujjoba n'amaana agenda omulundi gumu kojjajja n'agamba nti empewo zammwe ezo baazikola ki bazikwatamu zirimu ekizikiza zeetaaga okutangaaza era kakati tujja kufunayo simanya enkoko mujja kufuna enkoko enjeru sima mufune endiga enjeru simanya buli kimu kyonna kyonna nga kyeru okitegeera tukole emikolo egyo naye lwe najja n'enkalakata engalabi ate munne empewo tezasumuluka ne zoogera bali bagana teeka kumpa mulimu ku ssabo nga gati nno nti ono nno tugenda kumuwona omulimu kunkuba gy'okuba naye otamanyi ogikuba engalabi gireete okay zenja wetuddako wali eri emabega bamaze okusuulira omumbo bwakabi oguyisizaamu amagiri toleesa ebitiyo okukasuse omulimu gwatuka ne gugwerawo ddala omulimu gwatuka ne gugwerawo ddala abantu abakubanga amasimu okukola oda za chipusi taimu yatuuka nga nze mbakubira naye nga buli gwokubira alina ensonga yegyakuwa ate ng'olaba ensonga gyakuwa ntuufu naye ate ekyammalangamu amaanyi kulanga gwe naakamala okukubira essimu wesa eddakiika 15 n'omusanga eri ku mudaala gwa maama gundi nga waayimiridde okitegeera nanga ali mugula chips noduka customer wange ndindako lwaki tokyakola nomugamba izo buli lunaku okakasa nakayitawo kati sikulabye naye nga omutala gwe gwali gutukula nga gonna mweru nagusiika kala ya white nina wali eri amatala gonna gaaka nanekana akuuma akasiika chips nga nsiikira na ku masannyalaze luli wasiika nga mitwalo 4 kudda waggulu naye waddangamu ng'osiika nga zifikawo tayimu yatuuka omumone nga nsiika wa mitwalo 10 n'egyo era ngeri gye mbugula nga mbaga nti munkolere nga bulijjo nga be babuwaata nze mbukima bumaze bulungi okuggwa okuwaata ng'abaamanda bagaleetawo owabutto sente zaabwe mba nazo ow'enkoko era nga akubuuza nti leero so tugenda kuleeta gati amuleete enkoko 10 nze nasiikira ddala nga chips n'enkoko nga nkoko 10 ekitone ennyo kati nga tiyo mutuufu bantu tebaalidde bali enkoko 7 zo nga ziweddewo eggolu nsigaza olya nkoko nga 3 oluusi enkoko 2 oluusi ne ziggwawo okitegeera naye abantu bayitanga ku mudaala gwange nga tebandaba kale n'omukyalo omu yayita ku mudaala ne muyita nga kasitoma wange maama gundi okitegeera ebyaddala nga tampulira siga nti atadde earphones mugundi mumatu naye nga ebyaddala tampulira bwokimanyi nti omuntu webakuloga oba beera baloze gwe omuntu oba beera baloze ne bakasitoma okuva oli watuuza omumbo gwa munno mu kabi ekyamazima tubampitanga kaawo nga chipusi zange ziwunya akawoowo era olinga gati munne kale tuyitano nga tulya kale akawoowo ka chipusi zo nga ziwunya ne munne gwe tobeerawo tetukyakulaba neŋŋamba tayimu yatuuka nga wabadde asika omuwendo gw'emitwalo 12 kale tayimu yatuuka nensiikanga bw'etaano nensiikanga bw'esatu ngenda okula nga omuwendo nga n'obw'esatu tebuggwawo saaba nze kamu mu mulimu gwa chipusi era bano abandoga oyo mukyala gundi omutegedde naye ye saakati akyakola chipusi azikaddiddemu azaddemu abaana afuniddemu n'abazzukulu naye wamaana obategeera kati obategeera otya nembalange naye gati banne bakazi mmwe kye mwakola muli babiraga zenja tuleke singa tetwakujja mu bizinesi singa ffe tukyakola omwana sikanga chipusi nga naffe genyinyini nga tubeera eno gye tukolera naye nga akawuka tutta
era nga bonga bajja wange nagazenja bakonfesinga ne bagala kituufu nene ekiwala kye nakwananga awo osegeera kyali kikozi kyoyo mamagundi oyo kye nakwananga okitegeera kali magundi kati mmala omumoto mugati banne omukazi nondogano ojja mulimunaga munne oli mukazi wenyenyini anti yaga muno nti bannaye zenja nagenda tumalako bakasitoma tumukwatemu nemubuuza kati kumwambia yani yatuuzaawo omuwumbo sijja kugamba naye kyolina omanya eddagala ffe twalikola olwo kati wakati omulimu sikyakola ki sikyadde ate olwedde nabategedde okitegeera bangamba abafuyi b'emmindi bayinza ogikubaawo n'ogiwulya bwekubambu naye banne tubanga tukola emirimu era baire tusabe nnyo katonda tuku mirimu gino eno ogamba kale tuleme kola mirimu gino egya wansi ennyo teri malogo gali mirimu nga gana malogo gali mugino emirimu egya wansi bangana abakyayi obukyayi beeruga bwe batukyayi buugi oli agenda kumusona namugati nti ekiki nti omukazi atunda obuugi entamu namandeetera ekikopo kye oyo tugenda kumusulika asaaga nti wanjiterera ekikopo kye ate onombegesho nti ogituusa neno nga kyesulise kiti okuva okijjeko era kati okiwete nti owakyayi asobola okubako gatunga ti owaite genda mamagundi akumpeereyo kyayi naye tomugaa nti omuleeta wano gwe banga amuguze omugendo nti ngenda kutuula aliwe ngendo okunywera olusiba bazomuga ti jangu nekyayiwe ng'akyayokya namuduusa musa kankuveeko omusaasa okumanya abakazi abalogo balina obudde omusaasa okubanga wemasaka naye nga gwagenda ologa wematugga wemasaka namuga ti leeta kyayoyo ng'akyayokya omukazi n'apangisa booda god nti wanji jangu ntwale nti masaka ti essaawa zino nze buno obudde masaka ngenda emitwalo 12 nti ntwala okitegeera n'amuvuga n'amutuusa eri nga kyayakyayokya era tukaiga jjajjaga basi omuzzukulu nakule bajjajja bakunda zengojja kino kyokoze kirungi nnyo oyagala agendedde nti jjajja mwagala agendedde tumutwale leero oba tumuweemuko saagala asuule nti kale muba muli awo kabaga senga buugi aliwo muba muli awo otabula oti obuugi enjuki ngejjange kuyingira mu nnyindo omututte naafe enjuki emugenze mu nnyindo naye maama okakananga ogeze bakuwadde ekitanda enyindo etanse okuzimba eti eno sayidi emwezibye eriiso lizibiddeko n'okutukuzibya gati kati no sayidi enda yasanyaladde yonna yonna newomusalaasala tawulira banne oba kiki nti njuki tulaze saagala bintu byakyayo okufumba kyayo ku makubo kali mazima katira ababiyeereetedde luli alina omudaala gwo ogw'ennyaanya kati enjuki zigenda kusanga ku mudaala gw'ennyaanya ate eddagala eryo ezibu ogekulanga oli aga baba va mu kyayi ffe tukimanyi twali twakiroota nako okitegeera kakati olwo gwokoze eki gwowedde bizinesi yakyayo okoze eki kati ogenze mulago omaze emyezi nga 6 batuuza baga nti ekyamazima olaba nti buli lunaku yeeyongera okulwala lunaku yeeyongera okuzimba tebalaba abasawo balemedde okulaba ekimuluma olwabakutte esuma mugundi mu masabo baga nti ate kati ogenda otuuka mu ssabo gye banakuvumulira omusawo kati kakati wano nganda banneebawo baaba akuli bubi ti neeba wange ki olwana n'omukyala bamuyita maama Nakandi omukwana ebizinesi emowakyayi yakusindikira enjuki baaba nga n'ebyenjuki wabyerabira dda jjukire mulago oluddeyo osegeera ozoloza akulimba amuma kituufu tuba nti byatandikira ku njuki yamuyingira mu nnyindo osegeera ono omusawo nonno banne nno mutuufu omusawo akola okategeddaako ngaga nti yatwala ekikopo kyo ekyakyayi ng'ayokya paka masaka ate jjajja leka naye kutulimba omuntu aza okuvuga kyayo okuva kuno ku maduga paka masaka ng'akyayokya okitegeera kagamba kola kati ono jjajja atulimbyemu muntu waawa nga era yatambulira ku kimpozi nga yatambulira neemamira ne weeba nnyonyi akyogera okulijja okujja no paka masaka nga kyayakyayokya okay Zenja abayi balwasowa TV tuli ne Zenja Mandeki kujja walubaluseewa leero tuyisiza mu nsonga nnyingi tutambuddeko eno mu ddogo Zenja ng'amanye eddogo Zenja akatuwumbawumba njagala tudde ku bawala bano abatanaaba abakozesa buli obuntu wagenda buyita batya wipes kikiwa kyabawala bakola ebintu ebyo by the way abaana ab'obuwala kano kajoge nga tudde na mu kamera you girls banne try to clean up yourselves mugezeeko okubeera nga mukola kibanne mweyonje olw'ensonga nti abawala abo balinamu munnayo omuze
atuuka naga nti manyize I'm not so used to non-boiled water. Anti kati ffe twamanyira sauna, wenva mu sauna kati ngenda wali nenaba ku mazzi gano agabeera gabuguma. So kati skin yange teyaganya mazzi ganeeno gakola ki ganyogoga because sima antibiotics sima because ebitya. Nomuga ati munega kati wali baddo nakona kati Jessica nsenkosa wipes, kati baby nkunyirira. Onenyinyala. Oloko oyagala okola nedda baby Jessica gambye bakugambe. Eti munne kale tunaabeko. Osegera tya agubwega kuna gugino nabe kale nze wema kale nga nazo no wipes zange. Ya kale nkosa ko bugundi just busatu bokabokka to clean up my body era ndoza olaba nti otegera ekyamazima nakufera fera obichi story ate nga wipes bwina nako kala akabuvamu akawunya obulungi unoga nti waya ninga abana abo wate bagalya ddala kunaaba bagasombo agamazi agatali mafumbe agatali mabugumyeko simanyambo agamazi gakola gatya gamubutula ebichi story so bane abana abo bola muyigo okunaabako. Okay, kati ekirala kyensembyayo nakyo nga tuwemba wumu nalingezeko mugana mabaala kusanga ebaala tikayenga bote baawula nnyo short course bikyebyo ebiyigo nga bukose bimu naye kiva ku kyala abawala abatebiri nga birabagamba jjajja nga jjajja wabagenda okufuka yebikolo ebikuzibwa ati naafuka niba nabawala abato okubanga batandise enkola kiki enkola eyo nungi nuga banna enkola nungi naddala ku bigo ebyolukale olw'ensonga nti ebigo ebyo ebyolukale birwaza nnyo abantu naddala abaana ab'obuwala endwadde ezo simanya bundi kandida kabootongo biki kakati ebiseera singa nti omwana w'obuwala wagenda mu kiyigo n'atasitama butereevu wali eri wennyini we bafuka kimuyambako okuba nti takola ki tasobola kubeera nga afuna obwo obulwadde olw'ensonga kasita omuntu afuka bw'ati omusulo gunene wanene wansi oba gufuse webatiye guba onsinga nekola kine gukomawo guli meka sampling afuka wali eri kadi pressure eri kadi egukwa kadi guli ogubadde wali ne gukomawo okukananga gukoza kinga gumuyingidde nga afunye obulwadde bwabadde teyetegekedde kadi akutamye obukutami n'ayiguliza ate yaba asinga ekyo nange nsowa kabenzo boyiguliza bote kyaire kijja kinywedde njagala eri kije kikuyingira buyingiza baba abangu agugwo batomulaba. Okay, sibula abatulaba obawe n'akalowoozi naddala basire queen abo. Okay, pozi abatulaba ku Lubalusewa wa TV twongera okubeera nga tubeebaza okubeera nga tambula nammwe tulwawo okulabika naye alo tuba tulabise ne mubeera nga mutuwa obudde ne mufollowinga ne musubscribinga bane tubeebaza nnyo nnyini ddala naye nga banne basire queen nyongera okubategeeza nti banne muyiga okunabako baanamu ab'obuwala ate temusongola nnyo njala kuba mpanvu nnyo olw'ensonga nti enjala ezo oba nazo bute bw'oneetawaaza eri wansi otukule bulungi tusegeera uno okweta waza eri wansi nega kati bano ayisako bisane n'okungulu ogenda otuuka omulene nanga akyuma alinga ng'ekyennyanja kyokka nongo alabika bulungi naye nga okategedde akantu ako muyiga ku buyonjo you girls okitegeera ate n'ekiraba mu bawalamu abeetundya ku online mmwe abakola live nga mutulaga obusolo mutuggyeko amalo gammwe nammwe bogenda badde awo neetega kamera bw'ati natulaga ati agasambisambi ajjudde omwoya yenna azise okitegeera tibanange nasenikidde message nanga ati noti otunda mmeka mukwano ojja kujja mu inbox yange sente zange sizira muli anene ku online kyokka baba tebawoomerako ddala kati wakati program biro bado bimanyi tubadde nezenja madeki mujjatuuka bazzukulu be bagati banne jjajja nakagundika endala bijjajjanga wasitamanga munange olowooza nno yalinze yali afaanana bufaananyi mukole ebiriwo nga mukimanyi nti essaawa eno enamugenda kukaddiwa ate abana bazzukulu mu bajja bibabuuzanga. Okay, tweyazege tubadde nezenja madeki nkojja Lubalusewa ate nga munnamawulire mu nsonga wali eri ku Vom TV agamba nti Vom TV yalese program omukulembezeewo egenda kuba etambula presenter wali ku Vom TV so mwebale mwenna abatugobedde olunaku olwaleero basponsor mwenna tubeebaza tubadde ne Waswa B Kagere ate nga Katabira Muhammad naye abadde wali mu production sijja kusukawo wano ajesa mugemanya Lubalusewa TV mazima ku mazima.